tuli Makerere Anti-President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine olunaku olwaleero ate Agabudde Abasilramu mu kaseera kano nga bajjaguza Eid al-Fitr. His Excellency Terekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine leero agabudde baganda baffe Abayisiraamu, baganda baffe abalina abantu baabwe be baasiba, baganda baffe bangi nnyo ba political prisoners family. His Excellency Terekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu nabo era abagabudde. Tweyanzizza nnyo President waffe omulungi, omunoonyezi w'eggwanga lino, omukulembeze w'abantu, omukulembeze w'Abannayuganda era omwagazi w'eggwanga lye. Bannange tuli basiimu nnyo President, tweyanzizza nnyo. Ndowooza ekimere okiraba, tuli Makerere, tuli Magere ne His Excellency Terekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine anti olwaleero agabudde. President waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye e Magere. President agabudde Abasiraamu olunaku olwaleero wano mu maka ge e Magere era babaaniriza bulungi nnyo okubaawo n'okubakyalirako mu maka gaabwe wano e Makerere. Yes, His Excellency Terekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye wano e Magere. Aza President omulaba bulungi. Ne maama Bobi Kyagulanyi baba bamaze okubuuza ku bantu, bali ne famire zaabo ababuliwako abantu baabwe era nga ekimere essaawa yonna kiba kituukawo. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ali wamu ne famire zino. President gwe tuli naye baganda bange kyenyinza okubagamba nti tuli ne President His Excellency Terekere President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye tuli Magere baganda bange, mikwano gyange. Tobaako kyobuuza, tobaako kyogamba, tokkirizibwa. Kangaye President yamaze dda okuba nga agabula. President waffe omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye era nga agabudde abalwanyi baffe, abantu bonna abajjire ddala mu bungi wano e Magere okulya kamere ka President. Bwera okulya kamere ka President kati ate oba byebiki ebyo. Ninga baganda bange, mikwano gyange, embeera bwetyo bweri. Kamala okuva e Magere wano ate tuyite ewa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kubanga gwe tuli naye baganda bange. President nemwe mumwerabireko. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine His Excellency Terekere President of Uganda gwe tuli naye era tuli wano e Magere. Naye President aliwa Kyagulanyi President elect His Excellency. Tutuuse tuli Magere kati baganda bange, mikwano gyange kyenyiza okubagamba nti tuli kati Magere wano. Ndowooza olaba famire ya President maama Bobi Kyagulanyi, abaana bonna bali wamu nga bagabula abantu baabwe be bakyaziza maka gaabwe wano e Makerere, wano e Magere we tuli baganda bange, mikwano gyange. Era nga taata yali mukwogera, ndowooza omulaba taata. Tuli Makerere baganda bange, mikwano gyange. Kozi gwe wagira aba opposition kwetu naye bannange njagala mmanye nti tusiima nnyo. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala mumanye baana bange mwe abali wano nti bataata bammwe bawambibwa nga tebalina musango, abali mukomera tebalina musango, tebalina kikyamu n'ekimu kye baakola, wabula baagala Uganda empya ennungi. Nammwe mweyagalire mu nsi yammwe. N'ensi yaffe engagga naye Museveni yagifuula property ye, yagifuula nsi ye, kye tugezaako okutereeza. So abantu bamwe tebalina musango, tubayita buli kaseera ne tuyita ne bannamawulire babalabe bamanye nti gye muli. Bwe twogera ku Kawenja Mbabazi
si tetutaddeyo buteesi muntu nti taliyo gyali. Mwalaba mukyala wange angagamba abantu abo tuleeta kiwaani, agamba mwe muli kiwaani bw'abantu abo tebaliyo. So tubayita mubeerewo ensi emanye ti abantu betwogerako bantu balina famire zaabwe, balina abaana, balina abakyala era babalinze babaagala. Nabulidde n'omubala abo abasibe abali Makomera Bobi Wine abakozesa nga bizinesi. Then mubate bizinesi yange egwe. Abantu abali Makomera mugamba nti aba NUP tubakozesa bukozesa kwe twogerera tubakozesa byabufuzi. Mubate ebyobufuzi byaffe bife. Tetwagalira ddala kubeera nga twogera ku bantu abo. Mubate mutuswaze. Naye mubasibye. Abaana b'abandi tebalina musango. Mubakozeeko buli kikolobero. Mubatulugunyizza. Mubaweebudde. Mubate. So baganda bange bamaama tubayita bulijjo tuleme kuzikiza. Kubanga gavumenti ya Museveni eyagala tulekerawo okuboogerako tubeerabire ekyo kigende bwe kityo. Tugaana okulekerawo okwogera ku bantu abo kuba kye tusobola okukola kyokka okumakinga shuedo erinnya lya Kanata teriva mukama, erinnya lya Kawenja teriva mukama, n'amannya ago gonna tusigale nga tubabanja nga be baatutte eggulo. Baali bamanyi nti wanayitawo omwaka nga batutte tujja kufuna ebizibu ebirala tulekerawo boogerako. Ne tugenda maaso n'oboogerako okuba kye tuyina kyokka okola. Ate tumanyi nti kikola. Bannange ne bwe mulaba neetooloola ensi yonna kuba amakooti ga wano Museveni agawamba. Ebitongole bya wano mulaba ekitongole eky'eddembe ly'obuntu mukyala wangadya naye mutemu nga bali. Omukyala ng'oli muzadde oyinza otya okugamba abaana b'abantu b'omanyi obulungi bababuzawo, b'omanyi obulungi bali Makomera tebalina musango n'ogamba nti bakiwanda. So ne bwe mulaba mbuna ensi yonna yonna nga ntuukirira ebitongole eby'eddembe byonna ngezaako levo okugijja wano ku levo ya Uganda okugitwala ku levo y'ensi yonna ate nga kikola. Kubanga y'ensonga gye ntwala ne ngamba gavumenti ya Museveni bannange abagiyimirizaawo be abazungu beewola ssente nga bazeewola mu linnya lyammwe, mu linnya lyaffe, mu linnya ly'eggwanga lyaffe nga mwe mugenda ozisasula. So buli we ŋŋendayo mba ŋŋenze kubyonoonera Museveni. Sijja kirumamu kugamba abo abazungu abamuwa ssente Abamerika n'Abangereza n'abalala nti ono omusajja gumuwa ssente mutemu yawamba abantu baffe baabano famire zikaaba, abaana bakaaba. Lwaki mwongera ssente awamba abantu? Lwaki mwongera ssente atulugunya abantu? Nina omukisa obbategeeza nti ne basala n'obuyambi Museveni takyafuna buyambi. Kyova olaba agezaako n'okwonoona erinnya lyange n'agenda n'agamba oyo Bobi Wine gy'aba agenze mu bali babisiyaga. Nonsense. So tetujja kulekeraawo kubanja. Era Museveni batandise omussaako nati mukyala wange gy'akulira akakiiko k'eddembe ly'obuntu baamugobye mu lukiiko lw'eddembe ly'obuntu ery'ensi yonna ne bagamba muli batemu tojja wano. Ekyo kimuteekako denti era tujja genda maaso nga tukola bwetyo tukakasa nti ne boolaba batandise kati baalese ekivubuka bakijje Masaka ajje agamba Museveni tukusabota abantu baffe bakibalama n'abalala. Lunaku lwa leero lwa Idi era nja kusimba nnyo essira ku basiraamu. Mujja kujjukira nti ate abasibe abantu abasiraamu be bakwata tebo babayisa bubi nnyo ngera bwe mmanyi gwafuuka musango okubeera omusiraamu. Bwe bakwata ow'eddiini endala oke baaba muteebereza okuba nti yaziza omusango naye bw'oba omusiraamu olukwata omusango guba gukusinze. So ku lunaku luno olwa Idi njagala ffenna tusabire baganda baffe abali Makomera naddala abo abasiraamu, baganda baffe abaabuzibwawo naddala abo abasiraamu. Okunyigiriza okw'ensuso okw'abasiraamu kukome. Abasiraamu abawambiddwa bateebwe kubanga tebalina musango ate baliirirwe ate nga bajja bata nkakasa nammwe batandise obbatuukirira. Bamaama abamu bantegeeza ne maama wa Yasini Kawuma yantegeeza nti baamutuukirira
Nebagamba Museveni akuyita. Museveni bwatu bwakola ayagala kussa nze nagaana okwogera naye. Bw'aba ayagala njogere naye sigamba nti muwalana. Twogere publicly mu lwatu. Kuba ensonga zange zenjogera ziri mu lwatu. Twagala ddembe lyaffe, twagala abantu baffe bewasiba, twagala olekerawo tunyigiriza, twagala mulekerawo kunyagulula eggwanga lyaffe. Si byakyama, si byakumpita nti oyagalayo mmeka, oyagala kifo ki nga bw'akola bannange abalala. So nammwe bagenda batuukirira. Tebagenda bagamba temuddamu kwesembereza Kyagulanyi tujja bbawo abantu bammwe. Temudda ne mulina okubanja abantu bammwe. Kino si kyange nga muntu. Wabula kyaffe bannayuganda oba omwegayirira oba temwegayirira ffe twagala abantu baffe kuba tebalina musango. Bangi batutegeeza betuwuliziganya nabo nti batandise obatuukirira bagambe tugenda bata naye bwe tubata mulina okwegaana Kyagulanyi bwe tubata tekirina buzibu bakole kye baagala naye bate abaana b'abandi bate bataata b'abantu nange nve ku lukongoolo. So bannammwe tebalina musango n'omulundi n'ogumu. Mpozi ku lunaku luno baganda bange Idi weetuukidde, Idi eno etuuse nga embeera nzibu nnyo ebyenfuna mu ggwanga. Baganda baffe abasuubuzi abasinga beekalakasiza n'amaduuka ne bagasiba olw'emisolo egibabinikiddwako emingi. Ate abasuubuzi bangi ku bo basiraamu. So banyigirizibwa ewaka ne mu kibira. Ngatte eddoboozi lyange ku basuubuzi abayanira obwenkanya, ngatte eddoboozi lyaffe ku ddoboozi ly'abasuubuzi abalwanyisa emisolo egitaliiko mulamwa, emisolo eginyigiriza. Naye okusingira ddala munzikirize nve waggulu nga mbayozayoza okutuuka ku Idi nga mbaagaliza Idi ennungi ejjudde emirembe ejjudde essuubi n'okubazaamu essuubi titemulekeraawo. Temulekeraawo bwe tutuuse Museveni takyalina kyakwekwasa okuggyako okuta abantu baffe. Bannange temulekerangaawo okubanja abantu baffe. Ne bwe muba temulina ffe naye munnamawulire bwakutuukako ky'osooka okulembeza mubuulire omuntu gwe baawamba baamuwamba batya amaze ebbanga ki. Bye bakola kati bya bumenyi bw'amateeka. Y'ensonga lwaki twakwata omusango lwakwata Museveni ne mutabani we n'abo bakozesa abo abasirikale ne tubawalawala paka mu kkooti ya nsi yonna. Bannange bino ebintu bikola. Museveni amanyi nti bikola kyova olaba abitya. Bashir yali yeeyisanga kabaka e Sudan naye kasita bakukwata ne bakutwala mu kkooti y'ensi yonna ne bw'obeera w'amaanyi otya lazima oba ojja kukeera ku makyo bitebye. So kati naffe tukola kye tusobola mu bunafu bwaffe okulaba nga tunyigiriza omusajja oyo eyawamba abantu baffe omutuusa ku kisenge batuwa abantu baffe. Njagala okusembayo nga mbeebaza. Mwebale bannange butakozesebwa ate namwe kufuuka kizibu. Kubanga gavumenti ya Museveni kyeyagala ejja kujegama olaba kuba bwe bankwata ne baganda bange Mwaruwa ne Shabani baali batukuba tumenya migongo. Bolaba Atiku tasobola kuyimirira kati. Atiku oyo yali bodyguard wa Kasiano Wadri nga bolaba bwendi ne ba Edi Mutwe. Yali musajja wa amaanyi nga musajja wa kiwago. Yokubanga ali bwatyo webale kubeera strong my brother, one day it's going to get better. Bannange mwebale kuyimirira naffe, mwebale butatwefuulira kubanga Nabbanja yajja n'agamba amubanje abo awamba omuntu n'atta omuntu kyokka ate ye omutemu n'agamba munenye oli. So mugende maaso nga mbanja abantu baffe, tugende maaso nga tubanja abantu baffe. Olwaleero naku lukulu. So sandyagadde tujjukiza ate ensonga zitukaabya, ensonga zitunakwaza naye kitukakatako kuba ennaku yetugasse. Nkakasa nti wekitiibwa Allah ajja kukkiriza one day tubeere ng'essanyu lye litugasse inshallah ng'abantu baffe we bali.
olwaleero njagadde tukwate Idi ffenna era sijja kulwa waggulu nja kusaba tweteeketeeke tukwate ekyemisana nga bwe tunyumyamu nga bwe tumanyagana oba oli awo n'embeera enzibu gye tuyitamu ejja tugata etufuule Luganda tulituuka ate mu mbeera ennungi nga tumanyiganye nga tulina n'ebizibu bye twayitamu bye tujjukira ebyongedde okutufuula abooluganda. Mwebale nnyo okumpuliriza. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi. Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Kale banange president wabalenye ebigambo ebyo tugenda kufuna lunch yaffe ya Idi. Yeah, for those of you who are following us on YouTube TV today, it's an Eid day. It's Eid Adha. There is Excellence Robert Chagrins. Okay, Bobi. Embeera bw'etyo bw'eri mu maka ga His Excellency the President of Uganda Kyagulanyi Robert Bobi baganda bange embeera bw'etyo bw'eri. Yes, tutambulira ddala.